nga lumu tutandika financial year. Olukiiko lugoba Sarah Ndawula yabadde asindikiddwa okukola ng'ow'eggombolola ebuwunga mu nkyukakyuka empya ezaakoleddwa kuli abakozi e Masaka lukubiriziddwa sipiika w'eggombolola eno Madiina Nabukenya. Abakiise 19 awatali kwesalamu bagamba nti omukyalo ono ayambala enkunami n'ayitawo nga n'olumu yaviirako olutuula lwa kanso mu ggombolola gye yali okuyiika olw'ennyambala ye. Omukyala ku nnyambala ye ne bw'ogenda essaawa eno engoye z'omusangamu ziri against Anti-Pornography Act. Kati lwaki tumuleete ewaffe okwesittaza abaana baffeffe ababadde balina abantu abakola ng'ekyokulabirako nti mulimu abantu abasoma emirimu kwegala tugiyite gambling. Kirabika nga profession y'abaami yali asaana kusoma busirikale mwekanze nga kkoni mu butuufu kkoni ewaffe tetumukyaza naffe ntyeko omukyalo oyo atuwemu omuntu omulala ate bekibanga tekisoboka agire nga amusigazizza ebuwunga tamuleeta n'abadde wa mutwale nga bwasazeewo buwunga ejja kugira yimirizaamu emirimu nga wetulinda Masaka okufuna abakozi abalungi. Bano era bagamba nti bayinza kukkiriza muntu ayambala mu ngeri yeesitaza okukakkalabiza emirimu mu bizimbe bya Ssaabasajja ebiri mu ggombolola eno. Ye alabika nti ayambadde bulungi ng'ate ffe atukunamira tesobola nakutama bw'ati muntu kyoyo mu ggombolola ennamba ng'eno mutuba gumu erinnya lyavuga dda lya mutuba gumu empisa yamu nnungi naye ate lwaki tuleetamu ensigo ya kaladaali embi. Kati kawo nga ye bwamwagala okumwagaliza eggombolola eno nze mbadde nsemba amuwe aberekera katukanso kubanga muntu wamumanyi. Ssentebe w'eggombolola eno Kimuli Paulo ategeeza nti yafunye okulabulwa okuva mu bassentebe banne ku nkola y'omukyalo ono gye bagamba nti ajja kumaliriza asudde eggombolola mu ddubi singa banaamukkiriza. Bagenze bamukuza era alina level gy'aliko ku ba sub county chiefs era alina eddala lyaliko ddalako ddene olw'ebiwandiiko byobyoleawo n'ebbanga lyamaze mu service naye ate mu service delivery ku ground twala okutegeeza account asobolera ddala era afune wamuteeka awalala district yaffe ebanga yakutambula. Abakiise era baliko ekiwandiiko kye bataddeko emikono nga kino kyakuweebwa akulira abakozi e Masaka era Walter nga bamusaba amuzzeeyo kuba bo tebajja kumusobola. Kaweefube w'okufuna Sarah Ndawula okuba ku kyayogera agudde butaka bw'ategeeza nti yesi alina okwogera ku nsonga ezo okuggyako mukama we akulira abakozi e Masaka. Kyokka ye akulira abakozi e Masaka era Walter agamba nti tanafuna kwemulugunya kw'abakiise mu buwandiike era nga bw'anaakufuna ensonga zino bajja kutuula bazigonjoole. Because we have not received any official communication. It becomes very difficult to discuss it. Jacinta Bwanika yakusekedde eggulu ku lwa Bukedde TV1. Kiwandiiko kubanga bakansala